Ebyokukirira tujja tubeera wano tujja sooka kakolera lihaaso oyinza okukkirira n'obutadda oludde nga tokakola tamanya n'eddoboozi Pipi the Queen Radio man katosobola kyusawo leediyo n'oyimbawo TV man oterawo ddala erinnya lye Nicholas oyongerezaako obuntu obukwata ki ne biiti n'ekigunda ebeera nga Zanyira kayimba kano Niko munange Niko asira bana ba amanya mangu okuyimba manya linnya yangu okuyimba linyuma waliwo amanya amaganda abage tuyita ag'ebika abantu abasinga tebatera gakozesa oga nti anze sijja kozesa linnya yange lya kisitu sijja mala galitambuza nti kati Niko zungu to muzungu mu Buganda baga eddambu Buganda bwino kuwanuza kungi so wagamanga muntu wasobola okukola ebikyamu ku linnya ly'omuntu ng'ayise erinnya so I think that's the reason ndiyita nnyo njaganda bakola ebikyamu okubayita amanya g'okulumbe tukowa naye ate olulala kibi because omuntu bwe bakuyita erinnya naye alikwanye nga wamuzire gwaga no zone sokole kubadde oyagala Mazingo omuganda wa mami bagamba bana baye nga bakeera aye nga leero bakeedde mu vibe twasoma bino naye waliyo abeeyitanga baswazi niige esawa leero bali mu budduukulu abatulaba mubalo kubanga kwe muli tutandika saa 12 ez'okumakya mukwano gange gwatulaba tuyingidde n'obuyimba obuwererako ddala naye akatuyingiza nga mwana mulenzi kwa abasajja babiri bakyali bana naye abavubuka bakyali basajja emyaka gy'obuvubuka wano mu Uganda simateeka agamba 35 wizi alimu emeka ate nze muzaala emyaka 35 gikoma gy'abavubuka obuvubuka bukoma kwa 35 tebannaluwezaana tebannagisukka wizi nga namuwulira dda si yadda ku Dr. Jose Chameleone kubanga mwina radio mwafuna mangu radio tumusibaako nnyo musala so kakati mukwano gwange abaami abavubuka abo bayindi akayimba bakayita Radio Man nga gamazanyira akayimba ko nkaweereza mwenna abeeyagala ngobeera uno gamahani oyimba weerinnya ly'omusajja nga nkakuweereza waliwo akayimba kanjagala ennaku zino bambi Niko omuyimbi bamuyita Unknown katambula katya kagamba watya aina hello yes bamuyita nasuze bubinga wange gwendowooza omutima n'ebitonya nga gwenjagala gyali wala radio kasuubira giwulira bwe nsinzidde okutumira ogenda n'olwayo fabe yolimba oya manya kayimba okuyimba newoba kumpi nkumizinga ulirere kukana njala wenkulota genze nabo aba Range Rover ngonafuye nkwagala biravu machuwa nkuyana n'ebyomukwano gwewa mwabasigaza amaloboozi agayimbira ku TV live ennaku zino mwabasigaza amaloboozi agayimba ku TV live liri Unknown. I love the song, I love the talent. Producer wange bambi kanonya akayimba bijja katukubirako maaso awe kibalume. Kawala kange ke kayimba kasinga okumanya kati mu nnyimba eziriko Kalemi na Kisitu kayimba oluyimba ne kalujjano paka wali njala nonya Unknown yambwe lwaki mwana nga amuwagira nnyo akayimba tukaweereza bagenda mikolo nako olwalero nga bagenda kwambira mugenda kuwasa mugenda kuhinjira mugenda kukyala mugenda kuwoowebwa mugenda kunika tubaweereza ebirungi ebyere tubagamba bannange tubagaliza obufumbo bunyi namwe be bakyayefuna gwoka kubira omugaye kati gwegwe misinga tokkiriza kubiranga mu mbeera n'ofiira mu bafiiri musitamu obulamu bwo nze nkubuulidde babakukyaye n'oweereza akayimba kako leediyo endodde ogenda kwetwalako autu okatekeko kazanyo okaweereza emazinga hello
Nzaba kutumira ko mazinga tomboa nasuze wuyo wange yantae akayimba kalungi nnyo. I love the song, I love the voice. Tokamuweereza n'akwegana naye atonneesi baako. The song articulation y'ebigambo omuvubuka ono oba towuliriza nnyo bye yayimba osobola butamanya byogera. Actually ensonga natambula nnyo. Mulimu ebigambo ebikulu ebiwooma naye ate nga tokiwulira kusobola kiyimba. Bannayuganda nga banaakutambuliza oluyimba mazinga bawe ebigambo babiwulire basobole obiyimba. It's the same thing ekitawanya yali mukazi wa Shonga yani mukazi wa Shonga Sasha Brighton mukayimba kayimba tino kaomera kanabuka olaba verse mu chorus mwe bawulira ebigambo bakayimba naye mu verse tewali alumanyi we yaomera nnyo ebigambo tebabulira. waliwo akayimba kati akatule ebigambo oba oyimba oluyimba oluddako tule tubiwulire kubanga mu luyimba olwo mulimu ekigambo ekigamba ebiwundu by'omutima n'ebitonya nga gwenjagala jje ali wala naye ekigambo okuwulira gwenjagala jje olina okulwana. Waliwo abayimbi waliwo abayimbi nga bayimbira bayimbi nga bw'otaba muyimbi togenda wulira kyeyayimba togenda wulira meseji ye nga tosobola kitegeera. naye kati waliwo omwana eyayimbidde abaana nayimbira abakulu nayimbira abato bamuyita yanga kididi sente nina njagala enzina naye sente nina nnyabo njagala mukazi gwenzina naye. So mukwano gwange Anino njagala kutegeza the song is so good, you have a talent. Yep. The future is so bright if you continue doing the good songs like I told ate yakola ka video wami akali simple kalungi. You have a talent, just keep doing the good music and ensejja kumale bukirize kati njagala kuddamu okuwola wa presenter benakowola lingenda kubaddamu ku social media. No mwana Anino mumuwe platform tumujimbe ayitewo. You have too much talent, trust me. Bwe banagambira nti ndongo ogenda kuba accident wa music eri abayimbi benda babalinga abasirise naye simanyi kye bafumba oba balinda kuggulawo. So I'm so happy for this boy also. So muvubuka, the next song you're doing, try to articulate the words omuntu abiwulire articulation yeberenga nga biwooma. Maza radio yalinga nange nsobola obiyimba naye nga ayimba nawe n'oyimba kati twagala tuyimba olumale tuyikola ku chorus nga byonna tubiyimba nga neweba second naye okuwulira ekigambo second banange mwana gwe oba yasoma nnyo. tuli mu program kite kya weekend mukwano gwange oba mukwano gwali gumulumye nnyo ng'omuntu gwayimbira ali wala tujja kuba nga tubitegeera. Alaka yali akuba ku simu ye eri mu Afghanistan ng'akakyala kali mu Afghanistan. Kakati njagala kusooka okwebaza sorry last Saturday I never showed up because I was sick. Njagala kwebaza bambi bakwano bange nabanyonyola. Thank you so much. Palazzo, my artist of the year. Thank you so much. Pastor Bugembe, thank you so much. I got the message. I want to say thank you so much to Buddy Black. Naye akuyimbira. Naye yaka birthday. August kwa ngamba nze njigala. Eyiye. Semu CEO ngenda jigala. Ne muganda gale sijirina ako buzibu. Yes, CEO achi. Wa baneko. Nena aliko mu meeting yawe zabaneko samulabayo ate nabo bagamba nabo be ba president b'ekintu kyabwe nze gambye abaneko kakati mukwano njagala kwebaza mwena bambi abayimbi mwena aba radio presenters fellow journalists abavane bagamba thank you so much Fifi Okola other media fraternities thank you so much for loving us obutatulabanga you know the labels ne mutulabanga fena tuli bana. I want to say thank you to my husbands. Never nice badi nkolerayo ku birthday nange nenfuna abantu abanyimbira ne banyimbira obuyimba ne bampana wana natunula nje nzo kimanyi mbera birthday yange ntera buuza mama lero birthday yange. Thank you so much Liam Voice darling, you showed up. Thank you. Actually nalinda Liam Voice omurundi okusooka mulamu bwange naye abantu baali bangamba omwana ninayo mwita mufako nnyo nali simulabanga nako by the way gwe murundi gwali kusooka omulabako me I just bayita omuyimbi alina management n'omuyimbi alina management kasabi bakwatagana kimu kisoboka tewali kigaana badde malina kigaira okuliyamu nedda mukwano okulya tebakuzanyiramu kiwedde ngenda kugulirayo kapaani ziri 18 zagenda kusaya 12 ezokumakya twagula kulanga tutwaganya mukwano gwaffe gwatudde ku restaurant yo atudde mu saluni nga wagudde oda atudde mu bbaala yo naye nga bbaala wagifuula ekirala badde mmanyi nti kyatudde mu bbaala nzigule luguudo lwange agakuza olwaleero luguudo kirogere teweri etukuuma munyonyo ffe waffe tukola mukola ku munyonyo anti yo state teyagiggala
eyo nsindala ogenda okutusengula tudde ate eyo kubanga ate kibakuyola ntuuse wali eri wentera okunyumiza wali nga balina osooka babajjewo oyitewo waliwo omuwala anywere ne gumuyitirirako naye abakazi olumu mutama kati banywera mu kkubo wakati ndoza wadde agala kusala kuba agenda lemotoka naye esuula eri so nywako gw'onoosobola kafere abagamba nywako gw'osobola ogwanga mu y'omukeeze ajja kuba ebyuma si byakomyewo twagala okugamba congratulations eri abo bonna abayise obulungi ennyo abatayise tetujja kuba nenyanya abasinga okusomera ku Zoom abasomera ku TV netwebaza abazadde abakulanga data nemwerekereza thank you so much mwebale kusaddaaka naye kigambibwa nti omuwendo gw'abayizi gwakendeddeko kati leero batudde abaana kakaaga just kakaaga aba senior 6 naye ebibuuzo byakomyewo era abasomyewo bulungi tubeebaza n'abagwiridde mwene embeera temwejjusa kitono nnyo kyakakaaga nze mba nsuubira nti kati kano konna kakaaga kayite so tusaba abekikwatako aba Ministry of Education muddeyo ku drawing board mulabe how to help abaana bano koze namba mutuufu yeesaze nnyo kituufu baana kakaaga ate kakaaga byembeera ate bagudde so tuddeyo tulabe butya bwe tumuyambye abaana baffe already abaana abali mu vaaka ne vaaka obwongo abamu bwawumba kwegamba eri omuzadde atalina data eri omuzadde atalina internet nga ffenna tukimanyi nti certain areas of this country temuli internet ng'ate ne internet zaffe zetukozesa ezimu muzimanyi so muddeyo mulabe ngeri gye muyamba abantu bano abagenda okujja mu candidate classes eziddako tulinawo sita mirundi ebiri awo era nga ziyambibwako tulinawo abajja mu P7 twagala okuyozaayoza abaana b'aba celebrities abayise n'abaana b'abakozi bannaffe abayise baba gye bali bakozi bannamwe bo si ba celebrity mbamanyi kati ate gwe buli akola ku TV aba celebrity why ng'ate ebyetaagisa celebu byonna wabituukiriza obirina kali lwaki wejja mu bbo gwe ne bw'onooyo kyejjamu muli fe abakulaba we know abaana banjagala mbatereeze me am not a celebrity kati ndiko celebu ani amumanyiwa njenga abasecurity n'abayimbi ate abayimbi bakumanyira toba celebu kati ate gwe baserebu abaserebu so kakati twagala okuyozayoza abamaama the single mothers abalwana ennyo nolaba nga abaana babeera mu mbeera ennungi twagala okuyozayoza abamaama abakola mu butale ng'olina omwana we yayise bulungi twagala okuyozayoza abamaama abayera toilets mu KCCA katulabe sitole y'abaana abo abayise ebibuuzo ya Ministry of Education maama kataha nga abaako kyatugamba eri eggwanga ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kifulumizza ebigezo bya siniya ey'omukaaga 2020 ng'omukolo gubadde mu maka g'obwa Pulezidenti Nakasero. The Uganda National Examinations Board today presents to you the results of the 2020 Uganda Advanced Certificate of Education. Mu kufulumya ebigezo aba UNEB baloopedde minisita w'ebyenjigiriza Maama Janet Kataha Museveni nga minisita w'ebyensimbi bwe yasala ssente zeewa ekitongole kino ebitundu 41 ekintu ekiyinza okuviirako emirimu okuzingama. Okukoola nnyonnyodde nti omuwendo gw'abayizi abaatuula ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga ab'omwaka 2020 bakendera n'omuwendo gw'abayizi kakaaga nga bye bitundu 5.8 ku buli 100 nga kyava ku masomero ag'obwannannyini obutaggulawo mu muggalo ekyaviirako abayizi okubulwa bwe batuulira ebigezo. Candidature decreased by slightly over 6,000 candidates. This translates into 5.8%. Proportionally, the drop in the candidature affected the males by 6%, slightly worse than the females at 5.6%. Ensonga endala ezaaviirako abayizi okulemererwa okutuula ebigezo be bazadde okubulwa school fees so nga n'abamu baasalawo okusuulawo ebyokusoma ne bafuna emirimu egitagimu so nga abawala abamu baasangibwa bali mbuto nkulu. The pandemic affected the livelihoods of many parents who then failed to get school fees for their children. 4. Students taking on menial jobs during the period of school closure. Professor Kokol era akasiza bannayuganda nti ebisale ebyokwewandiisa okutuula ebigezo by'akamalizo bisigadde bye bimu nga abayizi aba P7 bagenda kusasula emitwalo 3.4
abasiniya eyokuna emitwalo 16,400 so nga abasiniya ey'omukaaga basigadde 18,600. mu mbeera eno abakulira amasomero balabuddwa obutagezaako okupaaza bisale bino eri abazadde nti era abanakikola bajja kukwatibwa ng'amateeka bwe galagira. omuwendo gw'abawala abayizi abasomye amasomo ga saayansi batono ddala nkati kyetaagisa okubaako ekikolebwa obula nga abayizi abawala bakoze bulungi okusinga abalenzi okutwaliza awamu. abayizi abaliko obulemu bakoledde ddala bulungi so nga mu makomera tewabaddeyo muyizi atuula bigezo bya siniya ey'omukaaga. The best blind candidate is Elijah Daniel from Iganga Senior Secondary School, who scored a perfect AAA in history, Christian religious education, and literature in English respectively, and obtained subsidiary passes in general paper and computer studies. Okay, twagala okuyozayoza abasomesa n'abasomera agakoze obulungi. Congratulations nammwe tubagaliza birungi byerere ate ne tubasaba abaana abatasobodde kukola bulungi mubakwate bambi n'obugendereza bya vulnerable. Lwaki tugamba bwetyo bayise mu bingi obwongo bwabwe bukyali disturbed. Olaba naffe tubeerangako mu kafyu tuninyize tukyaganya okuwona tuli awo tukyale nnyo kimanyira twetaaga Yesu kwani bamalayika be twakyatusobola. Yesu yini yaba Yesu tukira nze by the way oyogedde ku Yesu naluuse nga nfudde naye nga muli eno musonda amabugu nga tenda bawa bagakayanya nenzuukuka ne bamugampe ngende nago nasanze Yesu ali mutunda bintu bya Katonda nti emusika ngali mugulwa mutunda bintu bya Katonda nga njagala just Buugi twabadde kulomberwa omugenzi Izedi rest in peace Buugi kitalo nnyo tusasudeko family y'ebambi ne fraternity ya Comed ne entertainment art okutwalira wamu era nga tusaba Katonda bambi amulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako. Njagala okutwala omukisa guno okubuuza Minister of Education lwaki mwasosodde abasibe tebakoze bibuuzo ate nga balina obulemu ku mibiri bakoze logic mukomera baba kusiba kirabika ensoma ene ya scientific teyasobodde kola ki kutuukayo nga webayo omusibe bamuteeka ku gundi katonaako gobobeera omu kati muli abasomi bameka batuuze wamu mu kigulu mwenna musomere ku abaganda bagamba eyeweeza omumba yazigwamu gavumenti yazeewa bagikubira eddala ejuulire tebatudde kitegeeza ababeeyo basembi nabudde bwabwe basomesa so mubayambe mbatwalire ebibuuzo mu ngeri ennungi. Njagala okubuuza ku bakwano gwange abatulabira emitala w'amayanja mwebale kubanga gye muli ngenda kubanga mentioninga ku mannyawo ate nga namwe mulina ku baana wano. Thank you so much. Mwebale kubanga mutula mwebale kubanga mutwagala. Mama wange Angela Kalole kwali abalina obulemu ku mibiri tubayozayoza kubanga bagende bagamba obulema si buteesobola. Thank you so much obuteetya obutemalako mine obutesalira misango ne mumanya nti no mulina future. So tusaba ministries ezenjawulo mba mu planning ne bana abantu ba planningire n'ekirala abantu abatalina bulemu ku mibiri mu respecting ennyo ebifo by'abantu nabaga parking ng'ojaba erimu akagaali ow'emmotoka n'atuuzamu emmotoka mu mahanga g'ebulaya abakuba fine naye wano e Uganda ovaawo n'ogenda nga tolina n'ovuma n'okuvuma jawa akagaali kogwe mulema gwe noyagaa n'okkuba oba neddaddala ekisa kyabaddawa omulema osigala ng'omuwa bambi ekitiibwa kye nga bw'ali mwise nga bw'ali asobole okwenyumiriza naye mu bulamu bw'alimu oba obulema. UCC eyise babbuloga waliwo omukwano gwange bayita babbuloka bayise bagende bongera okunyonyola okutangaza ku kibiina kyabwe temukyusa nnyo linnya lya babbuloga okwewandiisa okugamba UCC eyagala etegeera emirimu gyabwe mulimu ki muli bamwe mwasoma ki ekituufu. Nina muganda wange Bule atera ogamba ne Bule babbuloga bano babbuloka banna babbuloga tubayita babbuloka abayita babbuloka ye nyini yeriko obuzibu kiri bloggers bablogging on social media just bloggers. Okay katukitwale wetu kubeera birimu n'okugoba ku ddiru z'emirimu Isma All Access jajja ichuli ogamba oti abamuwa drone takyabuuza naye nasanyukidde nnyo ekintu ky'ababloga kino okubanga bazze ne bagamba naffe katukolewo nga nabe bategedde gyali byambu ebyalumbe bikyali mu mbu take Uganda biki abamu bagamba mbu akyali take aba bagamba mbu bamuleese ali wano era ali ggulu era ali bulungi so ebyalumbuye biri awo ebityo bwe twabadde wali eri ku UCC nga tugenze okulaba nga ate babloga tebagenze batuuza mbigambo wabula bagenze kwebuuza butya balina okuvuga omulimu gwabwe nga amateeka tegabakutte
era nga tebazze mu kusanga bizibu. Vice President Ashba Katojjukira y'omu ku ba president ku ba blogger eyasooka okukwatibwa n'agenda nga yeekubira akalango bankutte ndi wano bantwala n'atuuka eyo ne bamusomera busomezi mateeka ne bamuta amugamba ddayo. Kakati ye nga bwali vice president w'ekibiina kino ekyaba blogger yakulembeddemu president we n'omuwandiisi n'abagamba tugende bannetusooke tumanye amateeka nga tetunnatandika kukulira abantu nga tetulina. Kale bamutwe. Okay. Bamutwe Ichuli. Soko otwe ku Ichuli nga ayogera. Pass on very positive and correct information. So I am happy that you are organized. You have elected your leadership. You have the president here. You have the secretary here. Yes. And what I can say that we shall work with you. We shall give you support, and we are going to organize a meeting where we meet your executive members. Okubembera we yakyukamu ku byalumbuye ate nga tubadde tetukola byanjawulo naye byakola wadde nga yabisussa. Twasalawo tubeere ba law abiding citizen ne twegatta wamu ba YouTube, ba TikTok, ba Instagram, ba Facebook, Snapchaters, ffenna ne twegatta tusobole okubanga guno omulimu tuguteeka mu streamline, tusobole okugufuna mu kuba guzze era abavubuka bato bonna bagweyunira. Ne first of all twala tulina okuba mu mateeka kati kwe kujja wano tutegeere biki bye tukola obutuufu ne biki bye tukola obukyamu. Batuyisizza mu mitendera mingi, batulaze obutabo bw'amateeka, tugenda ba ne conference ya Zoom n'aba UCCD ne bamemba baffe bategeere kiki twetaaga okukola kubanga target yaffe much as we are blogging tugwagala kutapinga into digital marketing. Ba blogger bonna nze muntu yasooka okujja wano mulundi gwe nasooka okujjawo bali bankutte matayi nga bazze kunsiba ne banyinyonnyola ne bandaga amateeka gemmenya ne bandaga buli kimu bwe babindaga ng'omuntu ne negwa mu mutima ne mmanya nti amalala gampaga naye amateeka gaba mateeka. Mulundi ogwokubiri gwe nadda wano nali nze kwewandiisa n'okuwandiisa emikutu gyange bukyanga bampandika sifunanga buzibu bwonna na gavumenti sifunanga buzibu na UCC. So bwe twatandise no association yaffe nengamba president n'akakiiko konna nti tulina okusooka okukola kugenda ku UCC batumanye. Tusanze UCC basimbye n'ebitooke nga batulinze, ba executive director webali, ba minister ba ICT nga webali. Okay, everybody katusuubire nti nno wajja kubaawo ekikyuka mostly if you know nti obadde blogger asinga okutambuza obusegu bw'abakyala. Katusuubire this time mugenda kwefuga mujugenda mwe mwazaalibwa bakyala. Owaye Mazinga. Waliwo ka message akakukeera ku makya. Nze kasita nkawulidde nga kagira tuliro ne nteekawo kali akayimba. Thank you, Charles Sentongo. My message is delivered. Mazinga sikumanyi tonda banga. Kati okoze otya omugagga Charles Sentongo enamba yange. Tokisussa. Leka bakwano bange bagwera bakwano bange na. Anadda tereka kwawula yawula mu mulimu nja kuva ku setting ngende ku police. Mazinga genda nja kujja yala. Thank you so much, Sentongo. Sentongo njikusomere. Children, bantu bange, thank you so much for loving me. Kakati olunaku olwaleero Bishop Paul Semogerere olinga of Our Lady of Fatima eri ewaffe Kasana Luwero diocese agenda kuwa obusaserdoti n'obudyankoni olwaleero. Misa egenda kutandika ssaawa zigenda kubeera nnya ez'okumakya era nga njagala okutegeeza gwe omwana wa maama Bikira Maria omwana omupatiri Kiwamirembe Bukalango nti munnange misa egenda kubeera ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 tugenda kubeera ku mikolo egyo gyonna so tugenda kubanga tugikutuusaako tosaana kubanga ate osubwa. So baganda baffe abafunye obudyankoni n'obusaserdoti ene Kampala mulimu abeera mukodomi wange omukulu Joseph tuwagaliza birungi byerere n'abalala nga bwe mwabadde ate munnange ne side eri Luwero nga bawulidde bagenda kubanga baba abalala tuwaniriza mwongere okulya ow'emyoyo mwongere otugumya kubanga ensi bwe tunyiga tuddukira eri Katonda. Nange nsaba Mukama kuguno omwaka nkolereyo byakoledde Fifi kakati omukulu Sentongo naye nsaba Mukama essaawa ene mujjamu omugagga Musa sente nange ndowoozaako taata ka message kajje nnumye sente nfune. Fifi sente afunye ayagala musajja gwa
Musajja niyandeka. Kakati mukwano gwange atulaba ku Bukedde TV. Njagala okutegeeza ngabo maze okulaba ebintu bya blog nga bwe tugambe katusubire nti je bijja maaso tujja kubanga ate munange olulimi lukyusibwamu ebikozesebwa bikyusibwamu however n'amateeka tegalina nnyate kulinnyirira ddembe lya muntu atuusa ddoboozi kubanga eriyo ebintu bitasobola kuyita ku mpewo kuno ng'ate babloga basobola okubiyisa ku bitimba byabwe babaleke babeere ng'ate babiyisaawo bulungi ddala waliwo ndozanyana kikunyumiza luvannyuma Chikanga mubadde kitandikidde omuntu agula chapati ezisukkamu 2 baliko ekikyamu nedda bamanyi abantu ejala ebadde balumira mu mayumba omuntu avuddeyo afunye ssente zagagula chapati ng'ate gwe omukwata aguze obuchapati njagala kikusomera bulungi kanonya polisi yennyini yeyeetaaga okukwata bazitwalira abatuju bwe bagula chapati nga bazitwalira abatuju agula chapati ezisukkamu 2 wakuwoza musango kuba polisi egamba batwalira abatuju gye beekwese ne basobola okuba nga basurvivinga nga balya bwe batyo kiri Uganda mama nnyabo moto tekiri mu Uganda kiri mu Uganda nalibanga mbuzabuzibwa nga tuli muziri ensi ezirina abatujju tuli wano polisi yafudde ku lwajjo negamba nti yo tennabakubaako ng'erikulutinga so whoever is displaying that fake note agamba abantu kifu temukigoberera badde ntidde naye polisi ya wano okutandika palamenti eyagambye ye abuusabuusa amazuukira ga Yesu ni musajja ayina mulinda bakwano bange bagwawo mulina nange naatera okufa simala bw'obeera ggwe olinza Yesu okuva ng'okyali muwere yabitulekedde naye nasinze ennyumirwa faazi eyabadde awo ng'amutunde yawuliddeka gwe bakubye oluyi yatunuddeka gwe bakubye oluyi nti anje Yesu simumanyi simujja mulinda nedda mulinze ekimala abe n'obuvunaanyizibwa bw'aba wakujja ajja tetatulwisa tugenda kwonoona ababadde bagufudde omugano gw'okulinda Yesu na Yesu n'amala dde e Uganda emisango egyali mu kulonda akalulu akaggwa ogabwa biwaini tebaguzeeyo gwe bagugobera ddala ndabanga gwe bagoba kubanga guli ku mmeeza nnenemu ayinza okubaako omusango gumu gwagenda mu kooti yanjawulo guli mu kooti masho mukwano gwange emisango egyalimu emivuyo mu kulonda akalulu akaggwa gyatandise okuba nga giwulirwa mu makotisi ag'enjawulo ab'e Masaka ejja mwe gituula Luweero ejja mwe gituula Mbale Uganga ne Kampala Central manyi ekinyusi kiri nnyo mu Central wano era nga wenjogerera mukwano gwange Muhammad Segirinya y'omu ku bali mu mitambi n'omusajja oli atwesibako ne banaye Katonda Kidandala ate Katonda muzibu abasiraamu muyina edduwa gye musomanga ega nkyogere kubanga ekyo mpulira nnyo nga bakyogera nga kiri mu bamaseeka bagamba omuntu bw'akuzitoowerera gwe tolina buyinza nga fifi wabula laajanira munyanzi mungu ya Allah yamutonda amukuggirewo amujjulule naye mukama tulina gwe twagala otuggirewo Kidandala nze sinayogera kulinnya ndi muswala dduwa tata Kidandala nsonyiwa fifi akyali muswala nze ndi mu dduwa neetonda so Katonda twagala okusaba bawera nno ne Muhammad Nsereko naye bamukomezaawo mu mifumbi nga ate kwaba babiri Mungu anigwe kwaba babiri Mungu anigwe tuba tusaba Muhammad Nsereko wakobe ate neddirako bakabbiro kaama naye Honorable Nsereko kati family esigaleyo mu kintu so kakati ne Muhammad Nsereko bamukomezaawo abantu nabawera bakomeddewo ddala omusango nga gigenda kuba nga gitambula bulungi nnyo naye nga Segirinya bagamba teyasoma Segirinya ye agamba yagenda eweru mutwalo w'amayanja n'asoma era ayina ebipapula bye agenda kuwandoza nga bitulaga mu kooti era agamba ekyamukyukisa erinnya yalayira dda n'akyusa erinnya swearinga affidavit eyimukkiriza okukyusa ki erinnya era bagamba ono musajja Segirinya luli omusango gwamutwala ebweru ng'alwadde naye kati waali anti kati bagenda omutwalira empapula teyaliiwo yali mulwadde ate yali mu kkomera bw'ava mu kkomera n'adda mu bulwadde naye kati kasaba mukwatidde munda katulabe omusango ogwa Mwami Kidandala bwe yawaabira Electoral Commission ne MP wa Kawempe North Mwami Segirinya tuzza okuwulira naye looya wa Electoral Commission bwe tusse mu kooti n'agamba nti tetwasavinga omwami Segirinya eyali mu kkomera mu kiseera ekyo tutegeezeza kooti nti ng'Electoral Commission yo twagisaavi era yo terina complaint kubanga twagisaavi
naye kati electoral commission yefuuse law chambers ya first respondent kati yemwolereza. Electoral commission eri mandatory respondent ate tesobola kudefendinga omusango nga successful candidate oba MP omuntu wene yayitamu naye tali mu kkooti. Akakiiko k'ebyokulonda kanoonya kimu kimu kekawandiisa omuntu nga talina biwandiiko kekamuwandiisa nga talina mikolo gimukkiriza kwewandiisa be bagenze ekitale okukonvinsinga osi akyuse ekyaliwo kiki ekigenda mu maaso. Nti bwe twamunoonya ng'abuze naye ne tukitegeera nti bamututte mu kkomera ekitalya, twasaba olussa okuva mu kkooti ng'amateeka bwe galagira tugende tumusavingire gyali oba tumusavingire ku kooti notice board bateeka ebiwandiiko. Kooti yatulagira nti muteeke petitioni eyo ku notice board ya kooti era ekyaliwo paka essaawa ya leero. Enkola ya procedure ya kooti esala emisango za electoral petitions bikyamu. So kyetugamba nti tewali petition ate tesobola kugenda maaso ne petition nga tewali respond. Olwaleero omusango ogutandise omukulu oyo agenze ku German Embassy n'aga nti mulwadde nnyo asaba visa agende Germany kubanga waliwo possibility eya kooti ogamba genda omusavinge kati batuko omusavinga nga dusali Germany naye ekyo nakyo tujja kitegeeza kooti. Tosobola kuba ku kooti nga electoral commission si gwe yali muki mukalulu bebali so balina bombi balina okubeera mu kooti newuliza side but can't listen to just one side. Bulimba buba n'amagulu matono nnyo tebusobola kuwangaala waggulu tugenda kugamenya ago nago. Obulimba osobola obukola naye tebusobola kuwangaala tosobola buyimirako bbanga ddene. Nga bwe nkugambye omusiraamu ate bona basiraamu omugenzi Sheikh Muzaata nga tannafa may his soul rest in perfect peace tujja kumisinga obulamu bwonna n'abuliddako naye nze ngenda kusaba omukulu omuntu wakufuukiranga ekizibu yita munyazi Mungu kamutonda kubanga tolina lukusa. Nze ngenda kusaba omukulu ono alinnyo kuseggirinya ye Kidandala mukulu Kidandala nze nsaba busabi eyakuyiseeko aba yakuyiseeko muleke kino ekisanja kya myaka 5 yamanyi kye yakwata saamugoberera nnyo si ye nnondera naye seggirinya ku biki byakoledde nga yakayingirayo muleke abigguse. Seggirinya ye azimbye eddwaliro mu kisanja mu bbanga ttono lino erisooka n'ekisanja tannakifuga n'omusaala tannaloozaako buwoomi bwago. Mukulu Kidandala kyemmanyi ggwe nga gwe bw'otuula awo oyo seggirinya alina abalogo bagenda mutukolerako. Omwana agenda Germany agenda kunoonya kagenda afune ku ddogo ezzungu naye nga tulekere seggirinya waffe totumalaako mirembe naawe. Mukwano gwange wamiseko Musime Patricia how are you onatulabira online sigenda kwogera gye bali wamaze ng'ojja kumfuukira problem n'ekizibu bannange kale onolowoozesa Kidandala nti ndi bubi nnyo siri bubi naye nga byebyo seggirinya tukwagaliza buwanguzi bwereere kibi nnyo nti okay I always tell people bangi betulonze nga bagamba basoma balina ebitabo ebyawera naye nga batufuukira ekivumo tebasobodde kukola bijja akagira kwako mulimu ekivumo nga yakyogera alina otunnyo kyogere ekivumo ekyo mu Luswayiri mu Luganda kati kibi nnyo nti lwe bwetwalonda nga basoma abantu be balondako zinza okulonda kwange kwabadde kwa mulundi ogwagwa abantu be balondanga mwasoma naye nga temulina kyemukoledde muntu wa wansi naye bayo abantu bemugamba nti tebasoma nga balina kyebagase ku bantu kingi nnyo. I'll give you an example. Maama Fiino omusamize agasse nnyo ku bantu balujja okusinga amakanisa n'amakereziya kati ngajja yeesimbawo nga mugamba tetusobola muwa kalulu kuba mwe mutuli actually nze njagala ssemateeka y'eggwanga bazzeemu engalo anti bamukwata okusoma kuyamba ggwe n'ab'enjuuyo twagala bikolwa eno mongeremu engalo bamukwata muda kati batiginye mwongeremu mukono mulamba mutereze kano kooti k'okusoma because abasoma mutumenye temulina kye mutukoledde
ebintu ebyo bimukole tubitegeera ate nga omuntu wansuga mukiikirira atasoma amanyi kyakola ki amanyi kyabayetaaga njagala okwangala okujjukiza gwe mukwano gwange tulaba ku Bukedde TV nti Bishop Paul Semwogerere of Our Lady of Fatima wali Kasana Luweero Diocese agenda kuwa obusaseredoti n'obudyankoni olwaleero misa egenda kutandika sawa 3 sawa 4 ez'okumakya. Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 bagenda kubeerawo nnyo okutuukuseko omukolo ogwo tusanye kubanga munange osubwa era nga tugamba abazadde b'abaana abamuyogeyoge mwe bali kwerekereza byansi bino byalema abantu bangi. Omukulu oli yagambye takyamisinga Yesu yali agenda n'asoma yali mu bafaadha ne bamugoba kati ate oyo yanyiiga nnyo kyamugobya musomesa wa luzungu kujja mu ddiini yali wa math if I'm not forgetting namuga kati mu ddiini math yagira wasebo genda namugoba mu kirasi oliwe yafuluma kirasi none bamusibira baali bagenda musomesa kono Patrick Mujuka yali omu ku bali balina okubeera mu bafaadha n'alemererwa kubanga waliwo bwa mukwano teri kirala Josephat Seguya omukozi wa wano w'olugambo oyo lunesongera lugambo yalopa faza ayinza okuba yabitema ku faza oyo Seguya naye ne bagoba naye ffe tuyozayoza bannaffe bano abasobodde okuba nga bakituuseeko era nga tubagaliza ebirungi ebyeleere. Mwana muwala Nasuuna Bulenda yazze wano ne yeekubira omulanga mba nnamawulire ng'agamba omwami wange ngezezaako mutangira mbasenga ne bakojja ne bamaama ne bataata aganya otegeera omwami wange Kafeero David aganya okuva ku ndongo ebyo mu nyumba abitunza abimazeewo ateeka mu ndongo ekirooto kyakakyaga mukyala yakirabanga ekyagaana edda kati asaba afazaali wabeereyo omuzira kisayambe omwami ono addemu alowooze ku makaage Mwami wange alina ekitonde ekyayita eky'okuyimba era ayagala nnyo okuyimba wabula okuyimba kyekyayagala kimulemye okutuukiriza ate nga sente azikozesezza akoze buli kimu okuyimba kukyagaanye. Bamuyita ani omuyimbi? Omwami yeeyita Zaabu erinnya lye ery'okuyimba. Ate amatuufu? Amatuufu ye Kafeero David. Omwami wange tumaze naye emyaka 3 kunnamwaya. Obuvunaanyizibwa agenda butabuvaako sente azimalira mu kuyimba ate ng'embeera bwere ya karantiini eno mbeera mbi. Obuvunaanyizibwa ki obwawaka bwe yeebalamye? Obuvunaanyizibwa bungi okulabirira ewaka Landiroodi atubanja ennyumba myezi mingi bw'omusaba ssente ebiseera ebisinga abeera asobola okugamba talina naye ate okuyimba kwalaga nti abeera agendayo ate nga tebagenderayo bwereere. Omulaba alina ekitone ky'okuyimba? Ekitone kyakirina kuba ayimba bulungi ayimba ennyimba ezizaamu amaanyi ennyimba ezibuulirira ate muwandiisi yeewandiikira. Alina ebintu byawaka byatunze okuteeka mu music? Ebimu. Nga biki? Atunda bintu ebitinitini ebisoboka n'akitwala n'akitunda liigi yagitwala bw'akitutte gikanika nakati teddanga. Toyagala ayimbe? Njagala ayimbe naye ate njagala n'awaka aleme kumalira sente ze eri oba kale omuntu yenna yenna aliyo ng'asobola omukwatako amukwateko kubanga ate bw'anaaba nga ye yeemalirira obuvunaanyizibwa ewaka bukwewo omwana tekijja tuyisa bulungi nga ffe ab'ewaka. Omwana gwe mulina wa bbanga ki? Wa myezi 3. Muwala mulenzi? Muwala. Angamba ayagala kubeera sereebu. Ngaani? Owakabi. Talina gwangereza naye nze kyemmanyi yangambako nti ayagala kuyimbako na Spice Diana. Bwe yangamba bw'ayagala okuyimbako nayo. Omuntu yenna ali eyo ng'asobola okumpa ku buyambi Mama Fiina n'abakyala abalala bonna nsaba ku buyambi n'omuntu yenna yenna ali eyo ng'asobola okukwasagizaako omwami wange abano abaproducinga ennyimba abalungi abaproducingidde abantu bamuyambe bamuproducinga akasobola otuukiriza ekirungo. Okay, ali ku Bukedde TV program bagise kintu kya weekend ziri ana musambu zakaita kusaya 12 ez'okumakya omukyala alajanye naye kakati abakyala njagala tubeere bwe tuti. Mtima gukyamenyese. Mtima gukyamenyese. Sentongo family mbalamusizaako mbabuuzaako. Si kirungi wulira nnugu nga mukola wamu naye kati 50 taso kuwulirako ennugu mwana. Sinze nagukuwa. Zino message ezijja it's okay. Nene nyinke.
namba yange gye batalina mazingani akumanyi mazinga bamanyi otambula n'omulangirira basonga ulino atambula n'omulangira mulangira kati kolaji unekwate ngwata bulungi sabade nkugamba mukwano gwange gwe n'omukyala agenda okufumbira omwami omwami wakale bizo kubanga tebiri official naye ng'omuzadde mu obeera naye my message to you eri gwe kasita mutte ekyama n'omanya nti ndabika ndi wakuwangala ne mazingo ono mu butategeera busoko otegeere mazinga ategeera tategeera mukulu ategeera kyenkana nkate kulumba ategeera odira okutegeera kwa mazingo omutuuze wategeera gwaliyo kitwale nti bagamba mazinga nze bagamba oyo bbaawo munnange engeri gye tukoze waka wano mbadde nsaba ebintu by'ewaka wano tubiteeke mu mannya g'abaana kubanga mannya g'omuntu omulala tekiba kyangu kyakutunda kituufu naye omuntu buli wabeera nga wamuleka na actually nga naawe tolina kiwacontributingako buli kintu musajja yagenda n'akola buli kintu nti nga tolina wadde oba oguze kanyaanya you make these men feel nti bebakamala byonna mulekera abasajja bano okulowooza nti bebakamala byonna asalawo buli kyayagade ennyumba bagitunde katujja kwekanga n'omukazi n'omwana abatundiddemu okitegeera nti mutuuze mawulire tekigenda kuyamba kubanga fe tukyogeddeko tetuzze nawammwe naye ate ono gw'omanyi obunafu bwe kituufu kozesa obunafu bw'amazinga oyo oyogere naye omuteeke mu layini kubanga at the end of the day it is your world and your life si yaffe mukwano abamawulire tujja kusunga tujja kukola sitole yaffe tweyongereyo naye ensonga enkulu gwasigadde ne mazingawo okikusiza otya unless ng'ogenze mu famire gundi bakuyamba abapoliisi bakutwale mu kkooti basobole okutaasa yoli mwali mwekwana poliisi yalimu awatali ekyo mutuuze obunafu bw'amazinga oyo obumanyi abantu bano mu bunafu bwe bakola batalina kukola okakasi munnyonnyole kubanga muyina omwana ate mudabika mukyazaala okitegeera kati wanakusuula ku kkubo obo kabaka weddemu bw'okiba kiganya eky'obuntu leeta abapoliisi tuuza abafamire mulabe nga mutaasa future y'abaana kubanga at the end of the day abaana balime kubanga ate munnange bakulira ku street naye era nga kiddayo kumwe abakyala twetaaga okubanga you give more than sex. I always tell women you must give more than sex. Ebintu byasimanyanga mbalaba kubanoonya nina omukwano gwange bagupimirawa najja nagamba ni wa myaka 35 njagala wa 25 nga ine motoka nga yazibbawa n'akagaali oli ku baana babandi bafukidde obuzibu kitegeeza add value ku byomuwa abasajja bakyala bannange add value okitegeera myaka 25 abane motoka can get sex anywhere at any time. By the way, even a maid can give him more good sex than you do. Kitegeeza kigwe adding a value. Kati omusajja ono singa omukyalo ono yamugattako value yali mutiddemu nagamba bwe naatunde waka wano tukoze ne fifi tutobye naye kale kanneerese waka kantunde ebiki ebirala gwe naakulekera woosinzira otandika okuyiya ate bw'osanga abasajja abagezigezi nga nze mufo kyotundewo omukyala n'abaana ngenda nga ntunda ebijja bya taata yatasobola kunkolerera naye nga mutundiramu ng'akijjamu enjawulo yakuzala yafuuka mukozi omuzannyo mugwa updating that's all. Okay, twatambuddeko ne ande atale ku weekend ewedde ne tugenda ne tugwa nga bwe tuva wano tugenda straight mugafa mbidduka twakita tuyise kano ne tugenda gafa mbidduka ne tubalekeramu awo ne ku space ne bazinamu ku mazina banneeko abakyala banneekolera jange akazina bakuwa mukwano gwange eggwanga lyaffe Uganda nga olimanyi nti lirina problem mu bintu by'emirimu unemployment y'amaanyi nnyo bangi abalina diguli zaabwe nga bali mukana akayimba diguli ya musala ebyali ebisiru mu kibiina birina omukisa bivuga ntya mwana wa gundi yajuna so kakati abantu abasinga beesanze. By the way, ebintu banneeko bino biri so funny. Abaana batandikira mu companies ez'abantu abali balina modeling agencies nga babatunda nga they are acting like their pimps. There is Commonwealth abagaga bajja kwetaaga abakazi nga babawa abaana ne bagenda nga bayita mu kintu ekyo bwe batyo kati munaye bo bawanise bakola ekibiina kyabwe kirina CEO Bad Black kiba ne president so babadde ne meeting abakyala mbawanya ekitiibwa kubanga nagwe muli musimu wangu Mazinga CEO Bad Black Mazinga olaba obeera n'omwagalwawo kyokka Latifa namuyimbwa obeera n'omwagalwawo ng'obeera naye buli lunaku naye abaana abo muli musimu wangu omulimu muzibu nnyo naye bo batulaga naye ate ne ba client ba complaining nga bagamba mumanyi oba kuba embadiya
byonna twabibabuuziza kasooke tubalabe bwe tuva mu kulaba abakyala baneeno banneeko era janga beetetenkanya tukutwale straight mugafa ku bidduka ate tuddire eddala lumu tukuwe ekitaagulula ekirala. Era tebakoma mu kwambula kwokka bagenda mu maaso n'okubakwata oba okubakaka akagoozi ng'ate n'omukyala tojja kuloopa okubanga etteeka likoze eki era abasinga ebyo ebiseera bafuniramu akawuka ka mukenenya olw'etteeka eryo eddembe ly'obuntu era n'eddembe ly'abakyala twanyiriza nnyo ensalawo ya kooti etaputa ssemateeka okugamba nti etteeka lino lya Anti-Pornography Act oba liwakazaako etteeka lya miniskirt nti nno obuwaayiro obukulu mu eryo etteeka bukontana ne ssemateeka olw'okubanga bulinnyirira eddembe ly'abakyala. Omulimu guno teri agamba mwana we nti jangu okulooganneeko naye oluusi attitude evaako abaana okujja mu mulimu guno oluusi eva ku bazadde. Abazadde abamu bakambwe kuboogera n'abaana baabwe kati omwana embeera eyinza omusukkako n'agamba kati nkole ntya kati wasangirayo nze nkooma mukwano gwe nemugamba jangu tugende ku comrade. Ebiseera ebisinga ffenna tetwakula nga tugamba nti bwe naakula ngenda kubeera Neeko kuba twakulira mu maka ganjawulo kati nze ndi muwala wa Reverand naye ndi mulimu gwa Neeka. Reverand yakimanyi kati olowooza ye talaba bukedde TV ekyo kitegeeza nti abazadde bonna abali bayige enkwatagana n'abaana baabwe. Munno mutegeeraganye nti ngenda nakusaba sente ze mukikakanyiza nawe munyigiriza nnyonyo nti sirina sente sirina ngenda kuwa 15,000 oba mutwalo kati mumala okukanja bwoto aye nojjojjayo bando n'olyoka okomade ku ddusu n'osikako n'omugamba funa kyenji kati okwo kuba kuteeka munno mu kukemebwa ogenda omwogereko nti yakoze eki yabubbe nga bonna bagee nti banneekolera gyange tulina obuvunaanyizibwa olina abaana bali mu ssomero mulimu n'omulala yakajoyininga kampasi olina renti olina pulojekiti z'omaliriza omanya nti ogenda gula sente ensaamusaamu jangu nekyenji oyo nga bwe tukimanyi nti emirimu gyonna osangamu abasiibufu b'empisa era sijja agamba nti mulimu gwe banneekolera gyange tebajja kubaamu kuba tulaba ababodaboda mulimu abavumaganya bodaboda naye nga ebitongole by'abakyala banneekolera gyange kitukoze kwe kulaba nti omukyala neekolera gyange wonna waali asomesebwa empisa okulaba nti kasitoma taddibwa oba okubba abantu b'oku kitundu naye nti olw'okuba nti bwe kituuka ku mukyala neekolera gyange kiwaawaaza amatu nga abantu baga nti abaneekolera gyange agafa ku bidduka nga gawagiddwa Manera Quality Auto Fix Makerere Kavule beba kugumu kukyusa oil w'emmotoka ez'ekika kyonna era nga balina n'ettabi eppya awo mu Kiseka Market. Agafa ku bidduka munaffe olunaku olwaleero tukyagendera dda mu maaso n'okusoma embeera yaffe ya defensive driving suubira badriver baffe oba ffenna abalaba agafa ku bidduka guno omukisa gw'amaanyi nnyo okulaba nti tuyiga ebintu bino. Olunaku luli twalaba components of driving oba biki ebikola okuvuga nga tuli ku kkubo era mukulu Tamale n'atusuubiza oba n'abitumenyeramenyeramu naye leero tugenda kulaba components of driving abeera ategeezezza ki. Mukulu Tamale, components of driving we tuli twakugamba nti oli bitaano mu kimu twabikubulira naye ne tukugamba tujja kujja tubimenye kimu ku kimu. Tutandise ne vehicle. Omuntu yenna okubanga onooba safe ku kkubo oteekwa okumanya ki ky'ovuga oteekwa okumanya nti classification ky'ekidduka eno gye ndi mu yeeyo era oteekwa okumanya ndi familia n'ekidduka kyange ndi buterevu nnyo nti ne bwe kiba kyasimudde ne kikolola ne kibaamu akantu ne kiba nga kyewagala kikola kino ntegerera ddala kikye kikoze n'olwekyo oteekwa okumanya ekidduka kyo ky'ovuga ye vehicle. Ekidduka ekyo ddala kiri mu mbeera ki okikebedde nga tonnakitandika ebintu byakyo byonna bikola bulungi era ddala ekidduka ekyo bw'erala emipiira bwegiri. Ekidduka kikolebwa ebitundu bisatu weewaawo bw'obimenyaamenya ekidduka n'okisumulula n'okizza wali ofunira ddala ebitundu ebiteka wansi wa 14 ekidduka.
naye ekidduka kitegeere nti kikolebwa ebitundu bisatu ebiteeka okuba nga obikola bulungi. Number 1 kikolebwa engine, number 2 kikolebwa kyetuyita body oba flame oba kyetwandiise cabin, ate nekibanga kikolebwa butereevu nnyo emipiira. So ebintu ebyo ebisatu oteeka okuba nga obifaako nnyo. Awo nno tuleme kugamba nti ekidduka kintu ekiri awo ekiri awamu, nemanya kintu ekiyungeyunge, wakati nga bateekawo bushes, wakati nga bateekawo washers, wakati nga bateekawo ebintu ebirala byonna byonna ne balls. N'olwensonga eyo oteeka okumanya nti ekidduka kyo kikola bulungi buli kimu. Brakes zikola, amatala gaka bulungi, emisolo kwegiri, endabulwamu temuli cracks, ate buteerevu nnyo side mirrors zikola, buli kimu kyonna kyonna nga kiri bulungi nnyo mechanically. So okumanya ekidduka kyo kwomanyira butereevu nnyo ne dynamics zaakyo ng'okivuga nga kitisse oba nga tekitisse, oba bwentuuka ku luguudo gundi oba bwentuuka ku luguudo luno kikola kitya nga mmanyi ekyokukola senga kinaaba kigezezaako okuleeta akabenje. Olunaku olwaleero tutunuulidde butereevu nnyo ekidduka kyaffe nekuba nti tumanyira ddala dynamics, mechanical status, ate butereevu nnyo n'okumanya ekidduka kyo kyeki mu kilaasi gyenvuga okusinziira ku bukugu bwe nina mu driving license yange. Tweyanza nnyo.